Mu ssemateeka wa Uganda wa 1995 essuula ey'okusatu akawaayiro ke 15 koogera ku butuuzi bw'amawanga agasukka mulimu. Mu ssemateeka ono munnayuganda awezezza emyaka 18 n'okweyongerayo waddembe okufuna obutuuzi obw'eggwanga eddala kyokka nga n'obwa Uganda tabufiiriddwa. Era ssemateeka ono ayogera ku mutuuze w'ensi endala ayagala okufuna obutuuzi bwa Uganda nti naye waddembe okusigaza obutuuze bw'ensi ye newankubadde ng'afuuse omutuuze wa Uganda. Mu kusooka ssemateeka wa 1995 obutuuze bw'ensi ezisoba mu emu yali abugaanye wabula ennongoosereza ezaakolebwa mu ssemateeka mu mwaka ogwa 2005 okuyita mu bbago li Uganda Citizenship Immigration Control Amendment Bill kyatereezebwa okuwa omwaganya bannayuganda abaali bafuna obutuuze mu mawanga amalala basobole okuddamu okuyungagana n'obuvo bwabwe wano mu Uganda. Wabula mu ssemateeka ono mulimu akawaayiro akawa ababaka ba paalamenti omwaganya okubaako ebifo by'obukulembeze ebikugirwa omuntu yenna alina obutuuze obw'eggwanga erisoba mulimu. Okwongera okunnyonnyoka ensonga eno tukyaliddeko ku Kenneth Paul Kakande omu ku bannamateeka abagundiivu mu Kampala okutulambulira egimu ku miganyulo eri abantu abalina obutuuze obw'amawanga agasoba mulimu. Kwabwe mbeera omutuuze wa Bungereza nfuna benefits ez'Omungereza. Bwe mbeera omutuuze wa Amerika nfuna benefits ez'Omumerika. Eno gye mulwalira n'ogenda mu ddwaliro mu Amerika ne bakusaba obukadde 8. Bwe mbeera omutuuze wa Amerika nyinza okukozesa obukadde 10. Okusomesa omwana e Bungereza obwa dokita n'amalako obwa dokita wetaaga paundi 40. Naye bwe mbeera omutuuze wa Bungereza seetaaga ssente. N'obusente bw'empaayo ndi busasula n'oluvannyuma kumpi omwana asomera bwereere. Kati omuntu bw'ateeka ku minzaani olw'ensonga y'ebyenfuna n'afuna obutuuze bwa Bungereza abaana be bonna ne baba nga basomera bwereere. Kakande atubuulidde nti abantu bangi n'abali yaddeyaddeko mu byenfuna bapalappalanya okufuna obutuuze bw'amawanga amalala naddala agaakula edda n'ekigendererwa ekyokwongera okunyweza ebyokwerinda byabwe ate ng'abalala baba basima misingi egy'obulamu obwegombesa obw'abaana baabwe. Ate abamu ne baba ne political influence bagikozesa bafuna obutuuze bw'ensi eri endala. Bwe kyali kalubidde ng'omuntu wa bulijjo yakozesa influence ne contacts ze z'alina asobole okubufuna afune benefits ezo. Kubanga kati bw'obeera mu America for example ng'olina passport ya America erina okumanya buli ekikutuukako wano e Uganda. Baba bakutunulidde bwe bati oli mutuuze waabwe. Baba bakutunulidde bwe bati ne gavumenti ekyokukwatako ebyaffa. Kati protection eyo yonna ne benefits ekigiramu. Abaana bagenda ku university ng'osomera bwereere nga tebakuwa n'omusaala ne bw'oba osikoze koosi y'amaanyi ng'olina okusasula olisasula oluvannyuma. Omukulembeze w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni bwe yali afulumya olukalala okuli amannya g'abo bagonnomoddeko obwa minisita kwagirako amannya g'abantu abalina obutuuze bw'amawanga amalala ekintu ekyabalemesezza okukkirizibwa mu bifo bino. Kakande agamba nti waliwo abantu ababadde bakukkulumira akakiiko ka paalamenti akasunsula abo pulezidenti bagonnomoddeko obwa minisita ne beerabira ssemateeka ky'agamba. Si bigambo bingi nga bye mpulira bannabyabufuzi boogera bampalana omanyi nayagala gundi nakola bwe no. Abalala ba professor, abalala ba doctor, balina zi PhD. When you have a PhD you should know better. Olina okumanya kino bulungi nnyo nti bakubuuziza olina citizenship ya Canada nti mbadde nayo nti kyabaki sikyagirina teekawo certificate ku meeza ega nti tokyali citizen wa Canada. Without that tutumalira buki budde. This is management of society. Tetuleme kumubuuza akanyamberega akayinza okuddirira singa omuntu alina obutuuze obw'amawanga agasoba mulimu afuuka minisita. Mu by'obukulembeze abantu abo abalina citizenship ey'ensi ebbiri tebakkirizibwa kubeera mu bukulembeze olw'ensonga nti abaaganaaga nampawengwa mukazi ate musajja oyo ali ki? Waliwo bino bye baga nti no kyennyanja eno mukazi aba ali ekyo. Kati bwe tuba tunoonya ebyennyanja tukutwale oba nga tunoonya omukazi tukutwale. Ekyokubiri ensi Uganda bw'erwanagana ne Canada engo ogenda kuba waani ate nga tudde mu cabinet tusala amagezi ag'okuba Canada tugiyite wano weeyina obunafu ate bw'ofuluma abe Canada ne bakubira oli mutuuze waffe. Flaga yaffe egenda mu lutalo ne Uganda twagala okola bino olwogenda kukola oti.
atuuse n'okutugamba nti kyangu nnyo abantu ekika kino okufuulibwa empulirizo za gavumenti z'amawanga amalala gye balina obutuuze ne batandika okutunda ebyama bya gavumenti. Era ekiyitibwa international CIA kyekibiina ekikese eky'Amerika oba MI5 ekuteekako abakozi mu ofiisi yo emanye biki byemusalawo mu kabineti n'ate gwe kennyini bw'obeera ng'oli munnansi waayo obeera ojanguyiriza omulimu. Era bajja kutuuza bagambe nti wena fulaga ya Amerika walayira togenda kulwanirira Amerika n'ebyama byayo byonna twagala ki ekigenda mu maaso mu kabineti ya Uganda. Ekya Pulezidenti Museveni okulonda abantu abalina obutuuze obw'amawanga amalala ag'enjawulo kakande obunafu abutadde ku kitongole ekikessi ekivunaanyizibwa okwekenneenya abantu abatunuuliddwa okuweebwa ebifo eby'enkizo mu gavumenti. Kati background check eyo agikola yoli owa security nti gavumenti etuuka okwanawunsinga owa pulezidenti atuuka okwanawunsinga nti gundi tumulonze ku bwakino ebyo byonna background check eba yamala yadde okukolebwa. Kino ekyabaddewo nyinza ogiyita nti nsobi obanga enjogera ennaku zino abaganda gye bagamba abavuka gye bagamba nti bayokyezza tosobola kutuuka kuneeminga linnya lya muntu nga tonnamanya oba qualifyinga oba taqualifyinga. Mu kulayiza baminisita olunaku olw'eggulo, Ambassador Doniye Yeebale eyalondebwa okuba minisita w'ensonga ez'obweru w'eggwanga ne Dr. Lawrence Muganga eyalondebwa okuba minisita omubeezi ow'ensonga z'omunda mu ggwanga, Calvin Echodu eyalondebwa nga minisita omubeezi ow'ensonga ez'ebweru w'eggwanga wamu ne Shatis Kuteesa Musherule tebalayiziddwa nga baminisita ng'entabwe eva ku kyakuba na butuuze obw'amawanga agasoba mulimu. Gerald Damulira, Agafeeyo ku Spark TV.